Muhammad nsanyusa okulaba nange nsanyusa okulaba muganda wange Roni obuuze kuba kulaba ku BBS mujebaleko bakyali bange aba BBS nsanyusa nnyo okujja no ku TV amaanyi wano ya Bwakabaka bwa Buganda era kabaka tumweyanza nnyo okutandikawo eno TV tuwa byonna bye twagala okulaba agunde ayisaba sajja kabaka obulamu bugamba ki obulamu bulungi sebo oluganda oluyiga otya kati nze kanku introduction yange bantu beewuunya Muhammad ayogera oluganda nze nazaalibwa wano wanji nzaidwa wano nkulidde wano nazaliwa ebusoga naye busoga navayo nga nkyali mwana muto nga ndi mu nasare kati najja wano nentandika wano education yange primary school P1 paka P7 najja nga simanyi Luganda naye bwe natuukira mu P2 nayigira Luganda TikTok ogijoininga ddi ologifunyemu biki TikTok nagijoininga mu lockdown nentandika okukola bu video naye nga obwaluzungu tebukwatayo nenkolayo akoluganda wenakolayo okoluganda ninda bakatambula Okay, waliwo akavidiyo akamuke wakolaawo ngolinga agamba nti wandyetaaza abayindi babagobe mbugoli muyi gotolina muyindi abali abayindi mu bagobe oba tovuddemu banno anti katolaba wale comments ezajjanga ku TikTok yange nga bagamba Muhammad dayo wamwe eno sinsiyo dayo wamwe Amina agenda kuzuka ate Amina azuka batya obusosaza nabwogerako dda ne mbagamba si buli omu mubi kati nganze Muhammad ni muna Uganda omuyindi ate empisa zange zilinga gwe Roni bantu mbayisa bulungi kati mubera mababa yindi know how to greet sister wafukamira byonna tubikola kati bo balauza omuyindi wamuyisa obi buli muyindi mubi kanange nakikola joking we ngamba mugende mugobe bali ababi muyimbi kiguwandeetaza okusisinkana kuba emabegako twadde tulina TikTok omugwe bayita Swagger Nation ya meetinga Bobi Wine gwandyetaaze ku meetinga muyimbi ki in the line of music era nange negomba ku meetinga Bobi Wine wanji negomba ku meetinga even his friend Bobby yango omumanyi ntera kwogeranga naye nemugamba njagala mu meeting kana ngamba ali abera busy naye singa afuna time aja kumpita mu meeting konga nyimba zenzi nyumbira kuvadda lwimba kiro nyumiro wa Bobby singa nze mu 7 nandi tudenga nawe mu ntebe madam bwimba bungi bwe yayimbanga kuvadda mbada ezo zonna nzimanyi Bobi Wine njagala ku meeting akoleko TikTok video nawe nze siri mu bya bufuzi naye nkwagala ng'omuyimbi twagala ng'omuyimbi at least to meeting tukoleko TikTok video ate Bobi Wine otuwadde nnyo inspiration oli motivation no kaya ali motivation nyo jetuli inspiring tukuze tumulaba nga from ghetto nagenda wa parliament from parliament presidential candidate mbiraba so it's part of inspiration the slim politics na enze are inspiring anyo that's why you love him so much I love him so much so I would wish at least to meet him tukoleka video kamu saininga n'oluyimba lwa Bobi Wine womanyi yimba ma luyimba lwa Bobi echana charenga wabatero kuyita mbu olimbega kuba oyogera nnyo Oluganda kati abampita mbega otera nnyo bisanga ebyo mbiraba ne ku comments za TikTok nziraba nnyo olimbega bangamba nimbega naye kati nali mbeze kwani nze bino bintu byange mbikola just for fun nabitandikawo for fun bantu banda banjogera Luswahili Luganda njogera mu Lunyankole somehow n'Olunyankole olumanyi nchaluiga manyi mwasibiro tantu basibaje abakazi omusajja nakumenya omutima gwo nakulekawo totawana muleke agende na just bemukubire simu after some days omugambe nagenze mu ddwaliro na testinze HIV positive ojja ko simu todamu kwata simu ye olabe kiddako